because ye Kamarabyo nana imu namateka one of the prominent lawyers so atunyonyodde butya butsobola okuganyulwa muteeka lino actually ebigambo bye bikulu nnyo bangane tusooke tugiyite kakati kikulu nnyo nti etteeka okubeerawo si kibi okugabaddewo but the problem eri waliwe the implementation okugakwasaganya wekifiira era ate bafunye n'omukisa nti abawadde ku magezi yes akubiriza bannabitone nti mwebale kulwana naye kati ate amaanyi mufungize wali ku implementation mufube okulaba nga gavumenti ebayamba ku nsonga eyo katuwulire obubaka buno Pastor Wilson Bugembe naye ajja tuyimbira Katonda yabadde mwene ensonga bayimbye oluyimba lw'ejjo nga bayisize etteeka nti eri abannabitone ekizibu kya Uganda no si mateeka ekizibu amateeka gye gali naye gateeka mu nkola kati mwe kyomba mulondoola etteeka lyayise n'amateeka amalala malungi mangi weegali ku bitabo naye gateeka mu nkola simanya ababadde bacacanco babalowooza bagenda kufunamu batya naye ntandikwa obaako wootandikira oluyimba lwo lwe bayimbye Katonda yabadde mwene ensonga